Waniriza wano ku MRI TV ng'ogwa kusomera nze Nansubuga Brenda. Akalipagano k'ebidduka olw'ebitaala by'ennankula by'okufa. Abavuzi b'ebidduka basanze okusoomoozebwa kw'amaanyi olw'ebitaala okuvaako okumala wiiki nnamba n'ennaku ezigwamu. Wano tulabye ebidduka biyisiŋŋanya era nga byakayisaanyo anti ayagala yayitawo leese obuvuyo mu bitaala bino. Kino kiviiriddeko obubenje obutatadde kubanga teri alekera munne kuyitawo. Wano nno twogeddeko n'abavuzi b'ebidduka ab'enjawulo ne batutegeeza nti abasangidde ddala okusoomoozebwa okw'enjawulo nga muno mwe muli obubenje obuyitiridde jaamu ku nguudo anti kireetedde emmotoka ab'amapiki n'ebidduka ebirala okufuna akalipagano ku nguudo. Twogeddeko ne mwami Fred ng'ono muvuzi wa booda atutegeezezza nti point eno okozitayo byavaako netusiŋŋanya kubanga twali tumanyi tutava ku masanyalaze naye n'amasanalaze ne wegavaako mu bitundu ebirala wano okuliraana era ebitala liba tebiriiyo erimu kubisoomoolezaanga. Ebitaala bino biviiriddeko obubenje obutatadde nga kino kitadde obulamu bwabwe mu matigga. Tegeezezza nti kireese jjaamu atatadde ku nguudo ekiviiriddeko obulipagano bw'ebidduka. Abavuzi bano basabye gavumenti ebayambye ku nsonga eno oba gwe kikwatako ku nsonga z'enguudo kubanga basanze okusoomoozebwa kw'amaanyi ddala. Sigadde nze Nansubuga Brenda for MRI TV.